Ku Prejant Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu. Yes, fenna tumanyi omukyala ono Farida Nakazibwe ennaku zino alemedde mu mawulire olw'ensonga nti Twitter ye eri very active olw'ebintu byazze ayogera. Ebintu byo byavunaanyizibwa naye ayina engeri gy'ayogeramu ebintu bye nga birina abantu engeri gye bikoonamu abalala. Yes, olunaku olw'eggulo omukyala yavuddeyo Farida Nakazibwe n'agamba nti kirabika bwe njogera oluzungu abantu ab'enjawulo banfuna bubi. N'agamba nti eriyo abantu be sigenda kuddamu kwogera nabo mu luzungu. Era nga katwiti w'okalabaawo n'agamba nti I'm tweeting in Luganda tonight specifically because oluzungu lwange luleetera abantu entondo. Okitegeera omukyala Farida watyo yagambye abantu ne batandika comparinga ekyaliwo luli nti bwe yayogera ebintu by'oluzungu omukyala Zahara yavaayo n'atabuka embeera n'etabuka, so n'agamba agenda kutandika kwesa Luganda asobole okuba nga atereeza embeera kuba ye aliwo creatinga mukwano si enmity.